Abatuze bagala gavumenti egonjola obutakanya wakati wa Masaba n'Abagwere ng'okuttikana tekunneeyongera. Obutakanya buno buli ku ttaka ery'olutobazi lw'e Namataala mu disitulikiti y'e Mbale ne Budaka. Abatuze bagamba nti obutakanya buno obutamalibwawo buvudde ku gavumenti okulwawo okutabaganya enjuyi zombi. Abantu 3 ab'eggwanga ly'Abagwere battiddwa olunaku olw'eggulo olw'enkaayana ku lutobazi luno kwani alina okululimirako omuceere. Abantu ba Budaka bayingira nga savaya mweri ngeri kusala nibakuba savaya ne furume weru naye gavumenti etekezanga kutonyereza abantu abakuba savaya kati ife abananyire mataka tulabenga gavumenti eremeredwa kwe kusalawo tulwane ngeda tuze takali afwe basavaya biza babatimisa Bagwere babatimisa Abamasa bagamba nti sibakuva mu lutobazi luno okutuusa nga gavumenti etaddewo ensalo. Iriiso lyewe Masaba n'iriiso lyewe aliwakaliranga kuva kuviira eno bakatiri abaana kwabalekeye mujasi niweri kabasi kwabalekeye muno kuza kunamenya eno paka ngakuhuramba bakira bashira shibeshina polisi kutulukunya efwe abantu beno abene maso yagira Bagwere babangalibo nabali maliso yalief kale polisi walilief basi kutyata obakira bashina babakuhira kuvira muno. Abalimba omukiira abogereko ne Bukedde TV bagambye nti ensonga eno yeetaaga okugonjola mu bwangu abantu abalala tebanattingana. Tuyingiride ddala tetusobola kugamba nti tubawadde ebbanga tuyingidde tumaze buli maze bajja kusala olusalasalo nga mwetuli tetusobola kubwamu. Endoolito ku lutobazi zino zanyiitira mwaka gwa 2009 era okuva gavumenti yali yayimiriza abantu okulimirako kyokka nga bo abantu bagamba nti balina okulimira ate nga baasuubizibwa okutereza empenda. Ogwa 2009 twagezaako okutambula mu gavumenti okutuuka leero 2021 tetufunanga ku information yonna naye kati esaawa zino okusinziira ku kubonabona kwakubonyaabonyemo tuli kulwanira ettaka lyaffe erya Bugisu. Abagwere balumiriza Amasaba okubaluma mu nnimiro zaabwe ne babatta. Baase bantu 3 babadde ne mundu zaabwe bbiri ze tulabyeko ne bazikwese n'ebijambiya ne batuutako abantu basanze balima bali ku muceere gwe bagulinda ndoozi ogulaba muceere babadde basala muceere gwawe balala bali koola muceere balala bali mu kusaawasawa ku maligirigi kuno ne babagwiragwira ne batematema. Poliisi eyongedde okuyibwa mu lutobazi luno okuziza embeera ey'okuyiwa omusaayi omulala. Abamasa abalabiddwako nga beekaliisa n'emiggo amajambiya n'embuukuli nga bwe beesize eggerenge nga bwe bawera si bakuva ku ttaka lino. Kale naffe tusazeewo olwaleero tuviira mu ttaka lyaffe ng'Abamasaba twabagamba batusale olusalasalo tebaagala okusala olusalasalo kubanga ku luli bajja okusala olusalasalo poliisi namba Abagwere bokka babasindika batya ne babagoba ne babwamu eno babakuba amasasi. Gavumenti namba elemerera otya okujja okusala olusalasalo kubanga 22 paka leero kale twagala balabireko bamanye nti laavu tulina obulumi. 12 ne bayingira ffe tugenda okuvanga eno saawa emu ekitundu tugenda tulinde obunyenyonyi ku muceere tukoole omuceere gwaffe bekwese oba okoze bwoti akuyimukira mu wimusi nga tuli lwere toba ogendawo olina kyosuubidde nti oba olinayo omuntu agenda okutemula. So but of course they are telling us they know the people who have done it, so we are going to ensure that those people are brought to book. Obuzibu ku ndoolito z'olutobazi olw'e Namataala zaatandika myaka egy'ekyenda nga bazimba oluguudo lw'e Mbale Tirinyi ng'era mu kuzimbibwa abaali bapitana omulimu guno baawugula amazzi mu mugga gw'e Namataala ate ne beerabira okuzza amazzi g'omugga guno gye gaali gakulukutira. Wilfred Masaba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.